kubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajji Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya namba y'ekikulu yambulakubanga wankaddiya malenga tekakyayo ogenda beereyo ate kawole leero okatadde wano kubalaza gaki totadde kudayi omuntu akyusaako nanywera ku dayiningi bokka buli lunaku gye tunywera kyebayita changing position ekintu nga bwe kityo nonywelako wane wala nolwate nayo kyayi bwawoomerawo bano babadde nga ebintu nti babireese naye nno abapangisa bali abekajjansi ntandise okufunamu obuzibu nabo anti kati ate baagala tubasalireko emyezi 3 nedda kyona tugisale nedda ekyo tekijja kusoboka nze abapangisa bakusobya ennyumba baziyita za jjajjaabwe oba za maama wa ekitegeeza nti kati balisulako ne bamalako emyaka 5 nga batuuka kugamba nti tuwe ekyapa ky'ennyumba. wabula ndi mugezi mutwe gwange guno otegeera nnyo singa mbadde nsobola okuwa ekirabo naali kuwadde bannange guno ogusajja gwenzi kale natuddeyo nibalabalamu ebintu byange neŋŋamba kangezese ndabe wa ogusajja gwonna gwayitise negujja nekola gutya kati gwondi gwe malaya gw'ensajja ngenda kusomesa kati nkomawo mu feezi oba njiyite yakusatu oba njiyite yakuna oba yakutaano yonna gye nkomawo naye just not nkomawo kano ke wayitise ngenda kulaga ate ku luno sinze Zahara gw'obadde omanyi n'obukadde magezi nno eno bwe batusiwalirako mbw obukadde magezi oyo omusajja gw'olaba ayinamu amagezi oyo omusajja yakula
nakula obuto amagezi gonna yagaleka kirabika mu buto nekikula nekikaliwa nekisiruwalira ddala kati njagala mulage nti abato ate tulina amagezi okusinga ebyo beboogera mbw abakadde magezi singa amakadde bagezi singa tategedde omuntu kwe wali obaddeko naye just newakolakola otegeera naye ekiryawo kyonna kimegeredde eno bweneyogeza eno bwentambula eno bwenekoze mbuka nkuyambeko ku bag ani gwogiyambako ekisajja nekiyitika ebyenfuna byakifuukira ebyenfuna sebo nzenna nayogeddeko nekigamba can you help me find me the forex bureau kyonna nekiyitika nga kyagala sente kuba kiwulidde mbu ku forex bureau nendyoka nesoma nti navudde bulaaya edubayo regulo nekibeka kiyitika ushitribayo koze bannange ndimu evident nekigamba ekiraka kipambana n'ebigambo nno mbuno Muhammad is my hobby simanyi we bukyango gwa kuba yayi bwafunayo nze mbwagwe ate ku luno nkulina nekireze ebikikuli bya dola nekyasamirira bwekiti nga kimanyi kigenda kulya sente zange kati namwe abasajja abaagala okulya sente z'abakazi kamulabe waliwo abakazi nga tojja kulya buli sente z'ebuuti nze gwolaba nze nali ngenzeeko n'ebweru manyine airport wefaanana anyway gwe nkulina gwe mukyango oyagala kuula nze sikuulika nze Sahara nze akuula naawe kyonna nga kimegeredde bwekiti amaduka kiringa amaddu kyonna kisolobeza kyonna kikankana nabukankanyi bwekiti bannaye ekisajja kino kyenze bannaye oba kintu kimu nsimu nekisinga obwenzi anyway ekyo si kyekikulu saawa zino kaneddeyo mu geto zange Sahara waabwe nga bwe nninda ekiddako nga bwe mpulaninga ebirala eno ngenda kuvaayo lumu nzire mu kayina kubanga omuntu oba tokola myezi 3 tokola kakata tisi banangizira baneta chai bwe banga de babaddemu myezi 3 kati singa bali bagenze mu ddwaliro bali nga balwadde ne bagenda mu malwaliro era bandi bagambye ndi mutujjanjabire bwerere kubanga emyezi 3 ne waliwo kintu nga kya muntu ayi kakati bwe kiba kya buntu bamanye nti ekyobuntu omuntu bw'aba ali mu nju ya muntu agisasula eno si yajjajjaawe oba si ya nnyina bwe baba nga balowooza ni gavumenti simanyi yagamba butemukwata bubi bantu bagende mu za gavumenti nedda Hajji ate tubeere bantu esimu yona kuzo tekyavuga kale raba ekikubira tekikwata simu erina mu silent okuvuga naawe kwa bakopi kakati erekanira ensi yonna evugira gogo bakubidde kwata esimu munnaani ono naye atolita kyayi nange dakika nga Okay. Okay, I'm waiting. Yeah. Okay. See you then. Bye.
Hati. Hajji. Ali atya. Babadde bano ba business. Naye ne chai naye wabadde nga afumba nti osika ofumba bijanjalo. Munnange ndoza tewayagadde munywe. Linda ko handi. Jangu tunywe chai tata. Aluwa. Gwe batanna bana kuleeta kati nze mbeerawo ninzisa omuntu. Chai ali. Hajji chai. Naawe olimba. Chai ajje. Sina baleeta baba. Hajji jangu. Chai olinga agamba nti ofumba bijanjalo. Wazze mukwegungunika. Otudde. Nze nange mbeerawo kubanga omukyala atudde. Gwe noli nga sijja kulinda biseera nze saagala kulinza muntu yenna. Ogenda na chai Hajji. Ati naamunywa kati ng'oli aninze. Ekyo kigolaba kiba kiwa sensi. Sako gye tunywe chai. Saagala kulwisa muntu. Omuntu saagala nze simanyi kusamanyira kutuuza bantu. Nga bwe beetudde n'entuula ninda chai nga ninga alinda nti obadde ofumba bijanjalo. Katika kijje. Kirage machuwa. Oba kati ngenda kwogera ntya ku luno. Hello. Owaye yetu atubagidde. Esati yange eri gentero kwambala enyumire nyeriwa. Wajite bonyintenedde. Njinoonya sijja. Mukama wange satu inanyi. Gentero kwambala nga nina bengendo okusanga enyumira. Mama oli. Nagamba giteekawa. Kimbi biringo oyogera ovuma. Okwo kuvuma okukulira nti otukubaja. Musonyiwa mukama wange. Oyagala efaananyi. Eri ya chekiti ya brown erimu maroon ne brown. Ekinsisa kirikyo. Otudde gwe tutofaayo. Omulimu goki. Sikulaba nti nyambadde kino, nkyambadde mu budde bwe butera ndabise bwenti. Kati enkufiiro laba njirina. Genda. Itakwangu naye kwate n'okusituka obusitu siina kyera kikutwalira. Kakati taata nze mbuuza. Ogenda gyambalira bweru. Kakati olaba ndi bw'onjambalira bweru. Kyewati oyambalira eno. N'ekyo kyewandibadde kiwandikoze wandibadde ogenze nga yogireese n'oŋŋamba nti bibino mbireesere jangu yambali. Eyo si nkola ntuufu naawe. Gwe leeta ebintu bibeerewo.